Eno ye program Kkooti y'abantu. Zino z'endowooza z'abantu ku nsonga eno. Mukulu Faruku nze kye nakola. Omwami wange bwe yafa namulinamu n'abaana. Mulinamu abaana kubanga abaana be bali balamu. Naye nze nafuukirwa ekizibu kyesinza kunnyonnyola. Owulidde? Kyesobola kunnyonnyola n'enkimalayo olunaku lwaliro luno. Otegedde. Ne bantegezanga bwe natwala omulwadde mu ddwaliro ne mmulekayo namuddukako kyokka nze nasasula ne ssente ezajja omulambo mu ddwaliro. Nze natwalanga ssente nga buli wiiki ntwalayo ssente. Owulidde. Nalina okusigala nga nkola kubanga yandibadde akola ye mulwadde yali ku kitanda. Naye nga ntwalayo ssente. Si na buli wiiki. Twasulanga wiiki nga ssente tuziwaye. Nazikwatanga ne nzitwala nga ssente nziwaye. Twalina mulamu ne nazaala wange eyasikira nazaala wange. Mu kaseera ako twali twegasse wamu. Naye omuntu bw'amala okufa nazaala yannaabira mu maaso ne bangamba nze gino okugyayo omulambo. Natambula ekibuga munnange okuba n'emikwano kintu kirungi. Emikwano gyange emirungi gyanyamba ne bampa ssente ne nzigyayo omulambo ne bagutwala okuteeka mu maka gaagwo. Naye nze saasobola kubeera mu nnyumba kubanga baasalawo n'okujja ne bamenya ennyumba. Baamenya ennyumba nze n'ekyewuunya okutubba. Baasalawo baali bamwetaaga yalina abaana abakulu tebaalinyawo ng'afudde nga ali mu ddwaliro kubanga nze yalola siiwo nali ngenze nnyo omusomo gwe nali ngenzeko Isirayiri n'afuna obuzibu yafuna accident obulwadde bwe ku bwavu obwamutta sijja kubunnyonnyola nnyo naye tewali mwana we n'omu gwe yazaala mu bakyala abalala yalinnyawo okuggyako abaana abange be baabeerawo naye kye baakolanga buli kadde yabawuliranga ng'ali mu nnyumba ku kitanda nga yeebase nga n'agamba munaye mbadde muno nga mbawulira era nga mbalaba batambula mbalaba oba baagala kubba owulidde abaana be bagendanga okusoma nga bagamba beesibireyo abaana beesibirangamu bamusibirangamu ne bagenda ne basoma ne bakomawo okutuusa okusoma kwange okwaggwa ne nkomawo nze naleka si mulwadde era nga talina kizibu kuba yafuna accident ne bamufumita Bennett ne bamukola biki dokita n'atugamba nti omuntu tajja kuwona kubanga Bennett ezaaliko obutwa sijja kugendayo nnyo naye kye nkutegeeza nze Mukama yanyamba nga bamaze okumenya ennyumba batubbye nasobola okufuna obugumu n'ensula mu nnyumba eyo nagoma kamalamba tuusa olumbe lwayabizibwa lwamala okwabizibwa ne mbuuza byonna bye mbadde nfuna ebizibu ebinene bwe bityo nga ndi wano nkolawo ki aba ne bangamba tovaawo totwala abaana mu muzigo totwala abaana bagamba nti mbabuulire maliridde ngenda kutwala abaana bange mu muzigo ne bambuuza oyina ssente mmeka ne mbagamba yadde Simoni sigirina kubanga omwami wange baamukuba ne bamumaliriza n'akasente ke yandibadde kwegamba ffe twasigala mu ngeri gyesobola kunnyonnyola naye omukyalo ekyo nva musaba ekintu kimu ekiti kyokka kimu ebintu by'omugenzi abivemu bw'aba ayagala obulamu nze nabivaamu naye bwe nkugamba nti ku ttaka eryaliweza yiika 2 n'ekitundu ebunnamwaya wali waggulu ku lusozi sakoozi omanyi bunnamwaya kati wonna baatundawo dda akajiiko k'ettaka mbwe tusobola kukafuna okitegedde akajiiko tusobola kukafuna we nkuweereza bino n'olunaku lw'eggulo omuwala omukulu yaŋŋambye mbu nabalekerera ne sibatuuza namugambye naali kutuuzizza ki nga bw'olwala nga n'oga nti ogenda kutunda bwe yalwala nga omutwe nti ngenda kutunda bwe yalwala nga omukono nti kati ngenda kutunda kwejjanjaba ne batunda wonna ne bamalirawo ddala ne bawulira emirembe kaakano wasigalawo ennyumba yasigalawo ennyumba bw'esigalawo bali kutebuuke nayongeramu ne ku ssente zaabwe kulaba nti tujjayo ekyapa baakikwata simanyi oyo omuwala yalonda omusika bakisinga kati tumanyi bakyasingirwako ssente mmeka nakyo tetukimanyi naye omukyalo oyo kyemusaba nga ayagala obulamu baveewo oba bali batunda ebintu byabwe batunde aveewo oba ye atunda ennyumba ajjemu ssente zeyateekamu aveewo kubanga mu bintu ebyo byonna mulimu amaanyi ge akkiriziganye nabo baleete ab'obuyinza batunde ebintu ajjemu ssente zeyateekamu abaviire n'enfa y'amayanja yennyini nsaba famire ereme kutuula eriko akabuuza kubanga kankubulire Faruku waliwo obutwa bwe bawa omuntu nga wakufa wiiki ejja wakufa wiiki 2 wakufa myezi 3 wakufa myezi 6 wakufa mwaka gujja obwo butwa abalasha be basinga n'obukola njagala nkubuulire omukazi oyo obuziga bwakaaba buziga bwa ggoonya buziga bwa kirogo kubanga ekyamugaanisa okuleeta omulambo guziika eno ng'alaba nti famire ejja kulemerako okubanja ennyumba yayina ogizaayo sinnatuukawo era Faruku mpa akadde maleyo ensonga yange. Ekyokubiri omukazi ono kassa yamanya
nti baawe alina obutakkaanya ne family ate ye yayongera bwongezi baabuluzamu kubanga omukazi omutuufu ategeera yandibadde agamba maama oba yakola kino omusonyiwe muganda oba yakola kino ng'abazabuza kubagatta naye ate ye kye yakola yabaawuluza bwawuluza n'abaawula oyo omukazi musege mukazi mutemu niyo okufa kw'omusajja Mayanja ono omukazi akitwala nga advantage bino byonna byekaabya mandaazi oyo omukazi beba n'abakazi emisegula gy'omu kibuga asobola okumanya nti basuze naye n'omuwe miliyoni ng'alabyemu ennya n'akutugumbula ekiro kyekika ky'omukazi oyo tebakulimba kyekika ky'omukazi oyo era nze kambabuulire nze mbakuba mu family member nga nze ndi muganda wa Mayanja obanga nnako akakwate n'andifubye okulaba nti omukazi oyo nga tannava mu bulamu bwa nsi eno alya ku nfuufu gwe toyinza kuŋŋamba ffe waffe tulina powerful culture mu Luganda ndowooza general ne Uganda okutwaliza awamu tulina culture ez'amaanyi nti omuntu afa ne tumwabiza olumbe ne tumukolera ekijja oluusi wabaawo buli mwaka tusabira emyoyo gy'abagenzi abatwalayo n'ebimuli ne babitwala okiwulira tulina powerful culture nti basiba batemako abaana emitwe tebatera na kuziika kiwuduwudu ng'omutwe tebannagulaba okitegedde naye gw'otuuka okuteekinga oda bamwoke nevvu baliwe mu nnyanja gwe gwalabidde emyaka 5 nze nga ndi muganda wa Mayanja nga nsirika nze nga nsirika mukazi gwe tomanyi naye njagala mukama nga Faruku era njagala okolenga ku mukazi ono interview buli luvannyuma lwa myezi 6 tulabe bwana abayimiridde toyinza kusalawo kintu kya busiru bwe kityo omuntu yenna ategeera wandigambe nti maama Mayanja yafudde naye okumuza tukoze tutya tisente bweziti nezisondebwa ab'UK bonna bempulidde bantu balungi nnyo abantu bempulidde okuva UK bonna baali willing okusonda sente eziza Mayanja omukyalo oyo momo soke tumwebaze ng'omuzira w'eggwanga kubanga abantu bangi bafa ne baleka ebiraamo byabwe abantu ne babizalawa family bambi mwebale kubanga mwakola n'omukulu oyo Mayanja mwebale kubanga mwamukoza naye tubanenyaako kimu mwebale kumutulugunya ate era n'omukyalo ono Simaloze ali Bungereza njagala okumukkaatiza ku ekyo yatugambye Mayanja yali mutamiivu bwe yafa talina kiyakolawo era talina na kintu na kimu kiyagoberera ebbanga lyonna myezi emeka omwami yafa mu mwezi ogwokuna tulina olulimu gwa 10 wakolawo ki tulina kiwakolako momo mpwebaza okubanga okoze omulimu omulungi baawo musanyufu gyali buli kyewakola tolina kikyamu kyewakola ate kanziriko ku bantu b'omu diaspora mulekerawo okwesiriwaza nalabye mu komenti y'abantu nga bakolimira omukyalo mukolimira waaki musiiba mukaaba babatyana ku bisaawe olutuuka ne bababbako sente zammwe ne babaloga ne babasuula eddalo ebyo byonna byonna mubyerabidde ne ndaba bye mwogera nga mwekubira maama yesi bale kuzaala mwana ono era we bali kuba bamukoza naye tewateeka buvunaanyizibwa abo baganda bo kye baakola okubba omuvubuka ono bambi ne bamumalako n'emirembe ne mutuuka n'okumugaana okubanga awasa omukazi ye gwawulira gwayagala ekyo kya buntu bulamu myaka 45 atuuse kufa nga talina mwana mwe mwamuleetera okubanga atuuka kweyembera n'okuva mu nsi nga tazadde mwana moma abadde mu myaka 5 egy'Amayanja naye tulabye byayogera nga birimu amakulu aliko bwino ayagala amazima mwagala amazima gagenda bafuula baddembe abantu bannange mwena n'abali mu diaspora mpulidde abantu nga bali mu diaspora nsuubira obulamu bwammwe bwakyukako mwamanya nti omuntu okwogera amazima kimufuula ekyeddembe mu byayogedde ebibadde by'amazima ndalaba Stephen ebigambo byayogera ng'olaba byakiyaayiyayi okufa kwawedde era yaziikibwa bulungi yateeka ekiraamo mu nkola muyige okuteeka ebiraamo by'abafu mu nkola entuufu mukyala gwe mukama akuwa omukisa n'abantu abalala aba families endala eziri ebweru mufune ekyokulabirako nti abantu b'ebweru baako okubabba. First of all bannange ekintu kino ffenna tukiyigiremu nti okuleka living will is very good. Singa Mayanja yaleka will bino byonna tebyandibaddewo kuba kakati tugenda ku byambu
katuwenzira ku family y'omulenzi. I think tebamanya buzito bwa next of kin. Wano e Bungereza omuntu yenna gwe bataddewo nga next of kin, decision gy'akola yonna next of kin gye balina okukola ki, gye balina okugenderako. Family from the word go, oba bandibadde bajjawo buno obutakkaanya ne bafuuka basiru ne bakwata omwana ono bulungi mumu ne balaba nga bamukozesa decision bo gye baali baagala ey'okukola ki, ey'okukomyawo omuntu. Ne kati mumo abagambye mulumbe bami baamukumira amala 2 days teyajja. Bwe yajja abagambye yatulanga atunudde eri. Abagambye ebuzibu bwe yayitamu nti olumu baamujja bamuhijjackingako for an agent meeting. N'abagamba bwe bajja baatuukira kubuuza kyapa kumugamba tominaamu mwana. Ndowooza mulaba approach. So the family approach was totally wrong. Okitegeera. So n'omwana bonna baakola decisions mu busungu. Buli lw'osalirawo mu busungu okola decisions z'olyejjusa mu bulamu bwonna. Singa family zonna both sides basigala nga bali kamu, kuba naye baamuteeka ku bunkenke bw'abanga byannyonnyola bituufu. Ate era abagamba nti ye obutakkaanya bwa family yabusangawo. Mujjukire waliwo omukazi gwe basooka okukwasa ne yeegoba. Mumu abagamba ye ekyagaana omukwasaganya ne balambe yagaana okubba nabo kuba baali baagala ebyo ebintu byonna babikola e Uganda. Oli naakugamba fine oyinza okusanga ng'omuntu akuzimbidde ennyumba naye nga mu nnyumba ye ate azimbyemu eyiye. Nakugamba seminti wa milioni 2 kyokka nga wa milioni 1 gwagenda okuteeka ku njuye. So ebyo byamamu babazimba ne bitambula bayinza okuba bakikola naye nga teneze bamulyamu zaali nnyingi. So balina ebintu ntu byabwe bye tutasobola kukola ki kugendamu nnyo. So nze kyendaba nti family teyamanya mbutamanya abawe balowooza bye bya Uganda bajja kukozesa ekifuba bamutiise bayiseewo bye bayisa bagenda okulaba nga tekisoboka. Secondly, Maureen abagamba family ya bamugamba tebalina ssente, yali willing okukolagana nabo okuzza omulambo. Naye bamugamba bo baba weekyapa bamuwa omulambo. Beetaaga 45M tebalina wadde 10 kye bateekamu. What do you expect? Ekirala bannaye kyemunenya momo mbuno ye yasalawo okwokya omulambo. No, baba wa time regardless nti ono omuvubuka ano yali mu Ngereza, government ebe erina okutekinga decision maximum. Era wane Birmingham twalinako omufu yalimu enkayana za family baba we emyezi 2. After those myezi 2 government ebe erina obuyinza regardless of decision ya next of kin. Maureen tebalina sente family yakuza muntu. Omufu abadde takola, omufu tagulanga poloti wa muziika. Kati mwe mwali musobola bakole ki? Maureen ne bwandigambye nti nno saagala bamwoke. Government had to make a practical decision. Talina poloti, takola, tewali sente. So ebyo ebintu ebimu mu binenyeza bwere. Nze kintu kyennenyamu Maureen yandibadde agamba ashes ne bazitereka ne bazirete Uganda lwakiri ne baziikamu ezo. Eyo yokka yensobi gyakola ki? Gyakola naye jjukira naye yayinako obusungu bwaki bwa family. Kati ebintu bye bityo bannaye tetubinenyeza uki mwana. Mujjukire at one point yabagamba nti yagambako ne mama nti omutabani otakola. Mama n'amugamba nti mpazi z'okusente. Mama kigwe bagamba nti omwana wo mulwadde takola n'atagamba kanyenzi je ndabe ku mwana wange. Oba the following day did she make an effort to call? Mama kenyini akyadimitinga nti mutabani we yajjanga n'alinnye ennyonyi e Bulaaya najja n'amulabako nga tamugambye nti oba mami nzija n'atuuka n'okuddayo. So already that relationship ya mother to son yali eri broken. Saagala tugamba ate tutandike kwayiriza mwana muwala ono yannaki akigwamu bugwi. Ekirala babagambye nti this boy was an alcoholic. Family yakolawo ki? Mama omulungi omwana ono yajjanga e Uganda oba omulala nti omwana wange mutamiivu. Gwe nga mama ali caring. Did you intervene? Any family member? Did you show any concern? Ekirala kino nkyogera ng'omusawo. Mayanja obutazaala omuntu yenna buno wa mutamiivu wano. Otuuka ne tukugamba nti sperm counts zo ziriddwa tojja kusobola kuzaala lwa mwenge gw'okola ki? Gw'obadde onywa. Kaakati ebyo
temina ebimunenyiza mwana mwala naye yali yandiyagadde okuzaala ku kaana akali British akalina obutuuze so ebintu ebimu bambimunenya this young girl naye ekirala kye mulina okumanya nti this boy here yali yeeyita Nkurunziza whereby waliwo possibility okubanga yeewaayo nga munyarwanda kati ne mwandibadde nga mugambye okay Ugandan Embassy yali esoogidde okumwegaana ekyo nakyo weekiri bw'abanga afuuka mu British nga tetalina dual citizenship nga talina na passport ye Uganda kati there's so many ebintu bino biri so complicated naye nga kyendaba nti ne family yayina obuzibu yamuletinga down maybe yatriggeringa this depression omuvubuka ono gye yaddamu n'atandika okufuna comfort ku mwenge kuba mulaba mu beginning yabayiirawo omubiri n'akola n'aweerera banne naye yagenda okulaba nga ebintu tebitambula nga bimutamye nga kasasiro mungi mu family tosobola kuŋŋamba nti mutabani wasa okufuna omukazi na breaking a relationship yo nga maama obadde weeyisanga maama ate n'ekirala bannaye bino ebintu mbigamba yupipa ababeera e Uganda mwagala nnyo okubeera ku receiving end n'otuuka wandeeteddeyo ky'okuva e Bulaaya gwe wemba nkomawo kikyonsibirira tosaana kungulira kilo ya binyeebwa ya siringi 6 so bannaye expectations emuyina mbe Bulaaya no kati n'ekirala bano abagamba Farouk lwaki tobuuza ku baana ba Morini marriage yasooka I think wano tuba tuva ku mulama omulamu oguli mu ddiiro gwa kufa kwa Mayanja na family na Morini ebiri eby'abaana they are minors they are not even supposed to be discussed they're not ate buli omu alina past ye gundi Mayanja yagenda okugwa mu love nono yamanya nti alina abaana ate yamanya nti tali virgin secondly waliwo yatuuse wano n'agamba mbu byali bya mpapula yamuwa ssente biki I don't believe that akugambye beeyagala for 5 years era omuntu gwokolera ku mpapula n'omugira for 5 years ye maama omuntu gwokera ku mpapula omuleeta kubeera mu nnyumba abantu babikoze ebyo bishambo marriages but it doesn't mean nti aina muleeta mu nnyumba yabeeremu second decision yezo Mayanja ziyakola yali akyalina capacity so bwe yasalirawo okuleeta mwana muwala oyo mu nnyumba agobemu baganda be yakikola nga takakiddwa yali mulamu bulungi ng'ategeera so decisions yakola mu bulamu bwe wadde tali wano let the consequences aba suffering consequences ze so bannaye nze nteesa yange yeeyo omukyalo oyo lwaki abuzaabuza mu kusooka mu kumiitinga family eno yabagamba nti ebyomulamu babimulekere agenda kuguzza lwaki ate essaawa ezinaagamba nti yali atuukiriza weeruyooli lwaki family teyagigamba oba yerabira bye yasooka okwogera wallahi ya Mungu omukyalo oyo kyakoze omukyalo yakira ku makya naye etikka olubuto lw'emyezi 9 wallahi ajja kisasulira mama ojja kisasulira ono mukama katonda yali amaziga g'omukyalo oyo mukama katonda yali azaamaanya amaziga g'omukyalo oyo gaakaabya ag'omwana we gwamulabye emyaka 5 n'olaba nti ojja kusinga okwagala omulenzi oyo okusinga omukyalo yamwetikka emyezi 9 n'amuyonsa ku bbeere lye gy'akoma okukaba mukazi gwe oyo ogenda okukoma okubonaabona ggwe visa yakulemye waliwo opanga kinankani kipango kyo kuba naffe ffennyini abali e Bulaaya bw'obeera n'empapula ofuna abantu e Uganda nga baagala obbaguza empapula nze kama kwogera nakikolako n'enguza omuntu empapula ne tukola akakolokolo ak'obulimba aka fake kati oyo omwami yali ku benefits sente yazijjawo ezikola omukolo ogwo buli omu amanyi sente za benefits bwe zibeera bakuwa sente za kukola ki za kusasula nnyumba nakweyimiriza tosobola kuga nti osevingako sente wayagala gundi akuguze empapula oyo mukwano gwo simya Namayanja yakufunira omwami akuguze empapula mukola akakolo olimbe embassy ojje wano ng'olina obutuuze kati byamaze okugaana mukazi wattu kogwe kobokola family eno ekintu ekinene nnyo n'osuula evvu kale wandiyambye omukazi oyo yeetikka olubuto emyezi 9 n'omusaasira busaasira nalaba kuvulya omwana we n'afuna waaliteeka fa bali bafiiriddwako abaana tukimanyi kye kitegeeza
wallahi ya Mungu noddira nevu evu mama n'olisuula mu nnyanja omusajja oyo yali yakola ki oba famire yali yakola ki kiragira ddala nti sente zo zewateekamu okugula visa zaakuluma ensonga lwaki wakola ekintu ekyo muma amaanyi mangi nazzi kuno abakyala tosobola kuyimirira mu kika ky'abantu n'otandika kulamula n'obeera nga gw'olina obuyinza obwenkomeredde bannaye tuddeyoko mu nnono zaffe ekintu si bwe kityo nze ndaba nga mama akiyitirizza ayiseewo nnyo bwe yandikomye kuba namuwuliriza emboozi eyo engeri gye yaginyumizza ti omutabani yazimbira maama ennyumba eyo mwali kitegeeza enkolagana no yaliwo nga ya muggundu enkolagana yali y'amaanyi ddala era mutabani ono n'okuleka baganda be mu nnyumba bagikuume waaliwo enkolagana bannaye tosobola kuva eri n'ogamba nti gwe osinga okwagala omuntu oli okusinga be yakula nabo bali bayina ebintu ebyabwe ebyedda naye nze mu kulaba okwange nalabye nti momo yayingira mu famire eno n'agiwewula paka kuwulira bubi naye tulekerawo okuyisaamu famire z'abantu amaaso ekintu kino kibi nnyo omukadde ono okukuyita nti maama aba akuwadde ekitiibwa kuba gwe okuuma mutabani we naye tulekerawo bawewula nga bwe twagala abaami bano ne bwe tuba twagala naki n'abazadde abatuzaalira abaami baffe tulekerawo bawewula omuntu muyise nga bw'okola kimuwa ekitiibwa kye nga bw'ali naye momo kiraga nti abantu bano yabawewula ate abantu okubeera nti nno mwavu bali mu mbeera mbi tekimuggyako kuba nti oli muntu waabwe otandika obbayisaamu amaaso momo nze simuyinaako bambi buzibu naye okusinziira byayogera bikulaga nti ate n'abaami mbasaba bannange gy'oba ogenza okuwasa sooka obuulirizeeyo muntu akulidde mu maka ki kuba abakazi tulina bwe tukoma omuntu olina okusengejja byogenda okwogera ne minzaani ebipima nti kino ekintu kizitowa kitya ono gwe ngendo kikola tekigenda kumukosa ate nga naawe oli muzadde tusengejjenga bye twogera ne minzaani bambi ekola kyepima kubanga maama ono ffenna tuli bazadde ne momo muzadde naye ebintu byali mu kukola senga babadde babikola ye yeeteeke ne mu bigere byani bya maama ayina obulumi ne famire yonna eyina obulumi omuntu oli baali bakolagana bagamba abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika baali era with time bajja kuddawo ate abantu tulekerawo okulowooza mbu omwami akubuulira byonna n'amala akubuulira byoyagala kuwulira naye nze nalabye nga mu powers nnyingi nnyo era ziraga nti teyaliiko nkolagana yonna gye yakolagana nabali toyinza kubanga wali weeyisa bulungi nabali ne bakuteekako akazito naffe tutunuulire bannange bwe tweyisa abantu bayingira mu famire z'abantu ne baagala okuteeka engova bannaye twogere amazima waliyo famire gy'otosobola kuyimiriramu kutandika kulamula nga mmomo bw'alamula banna ab'empeta bonna balamula bwe batyo famire z'abantu tuziwengako ku kitiibwa ekitonotono ekyokubeera nga abantu baavu tekibajjaako kubeera nti bannannyini muntu era bayina okuwogera bayina nabo okusalawoko ku muntu waabwe naye mmomo akiyitirizza akisusizza bambi famire aginyigirizza paka kuwulira bubi ekintu kyali mukola si kituufu abantu boogera nga bandisonze ssente naye bw'obaleeta mu reality you be surprised ojja kubeera surprised abantu bangi abafudde zigofandime nizitondebwawo okusonda n'olokola ba ssente bwe zeveera n'ogamba what kiki buulira kati abantu baga ffe twandisonze kandi badde bakakaaga oba kanaana okumutwala eka biki boogera bwe batyo okiwulira boogera bwe batyo naye nga in the reality of things you be surprised abantu abo basente bandizisonze okiraba yes kintu ky'okwokya kipya nnyo cremation kipya nnyo eriffe abaddugavu but eventually tujja kukyadoptinga gwerinda because land is becoming scarce it's becoming expensive tugenda kushiftinga eventually we will oba oyagala oba teyagala okiraba n'ekirala simanyi lwaki kala abantu bafeiringa okutegeera ekintu kino nti n'omugenzi ogenda obutabayita ku gundi ku mbaga ye that itself should signal relationship gye yayina naani gye yayina ne family
kuba wedding is such a big thing. Ulira, wedding is such a big thing. Naye bw'abanga teyabayita mbutuufu that is bano ba viewers kati bo bajja kukiteeka ku gundi, kukiteeka ku namwandu. Kuba some people, some people are good at blaming. They can't debate these things. They can't empathize. Empathy is the word. They cannot put themselves in the footsteps of namwandu oli kyayitamu. N'omugenzi yennyini ogenda okukola decisions ezo yali mutamiivu, yali tategeera. Yali ategeera. Naye bwe yatuuka ku nzikanya n'akola decision ezo ze yakola, era yazikola mu bulumi. Gomanyi what it means mama ono otamuyita ku gundi ku mukolo? Omanyi kyekitegeeza gwe okukola ebintu ng'okukuta bukukusi? Era yali akukuta. Naye lwaki yali akukuta? There is something behind there. Era bonna abawuliriza bali mu America, Canada, Bungereza, mu kyondo kya Bwarabu, I want people banange get into the context of these things. Mulyoke mukitegeere, muleke kuteekamu emotions zammwe. Okiwulira? Abamog abeggwanika baatereka omugenzi okumala emyezi ebiri plus. Okiwulira? Emyezi 2 plus bano bandi London bandi UK baali tebategedde nti oli yali yafa. What is the sign nti baali bakreatinzewo even a GoFundMe? Kubanga bwe babanga waliwo nti ab'Ebungereza baga nti twali tusonze sente zizino watwali mu 3 pound oba 4 oli yagaana bugaanyi. Ogamba oba namwandu momo yateekawo akazito awo baali basonze nga baagala gundi omugeza dde. Niye without that proof even tuve ku bino abantu bagamba muno twandisonze era twandisonze. Faluku oteekawo GoFundMe n'olaba ssente bwe zeveera. Bwe ngambira nti you failed Mayanja, era Mayanja yali takwagala nga w'otaga mu kamera nti Mayanja yali akwagala nnyo, because Mayanja singa yali akwagala, you would have been that central person, that vital person, nti wandwadde nga Mayanja bw'ayogera naawe addamu essuubi, addamu amaanyi, depression ekendera. Naye bw'obanga Mayanja naawe okwogera naawe tekyamuyamba kuva mu depression n'etuuka n'okumuta, then he didn't love you. Actually, I'm of the point that oyinza n'okuba you're one of the reasons as to why Mayanja yafa. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Nti ebintu byonna bw'oyogedde eby'embaga ebyaki ndi musajja, but all men bwe tuba tukola embaga we want to show the rest of the world kiki tuyina, because amaanyi gaffe gonna n'essanyu tulijjamu n'omuntu we tuba tugenda okuwasa. Okitegeera? Ne Mayanja n'ava eno, famire ye n'atagireeta, mikwano gye n'atagireeta, bonna ab'amaanyi. Embaga okwanjula ne kubeeraawo, embaga nebeeraawo bwetyo neggweeraawo. No, there's something else. Wano kyekyagala okulaga nti it's like as if wali otadde Mayanja ssente with a deal ey'okutwalibwa nga somebody else bwe yayogera, kati nange ekyo nkiraba nti Mayanja bwe yatuuka eri nekigaana okukola, actually he was more depressed than a depression family gye yali emuwa. Okitegeera? Kati byonna waabigattamu n'abigatta nga mathematics takwatagana. Mayanja had to die. He had to die of depression. Mayanja ne yandwadde kudaga teyandi muyambye nnyo, because omuntu ali depressed, you always want to get that person gw'osinga okwagala to give you hope. Ekyalo gwenze n'oyogera ku ssente family ya Mayanja ze yabba, nekinnewunyisa nti at one point wagamba simanya babba miliyoni 4.5 ezaali ezalangi, then at one point ogambye nti Allen bamuwa miliyoni 2.5. Banaye ezo si ssente. Kubanga omuntu obeera ano mu America n'okwata emitwalo gya $3.5 ogenda ogula emmotoka n'efuna accident n'esaanawo yonna, we don't die. We may get into a little bit of depression, but when we talk to the people we love, we get back up. Okitegeera? Naye gwe sente zonna z'oyogedde bwe nzigatagattamu, they don't even make 50 million. They don't even make 100 million. Omuntu ali e UK nga pound emu eri ku 15 mu mmeka, ezo sente zambadde zeetera omuntu okuba ne depression n'afa n'atuuka n'okukyawa famire ye kubanga bamubbye. COVID abayitamu naye balekiraawo okulimbalimba mbu bandisonze ssente okuzzaayo omulambo biki batulage proof nti baali basonze ssente ezo. Bakwate ssente ezo ze baali basonze baziweereze maama w'omugenzi. Ati kati munnaye kati namwandu mubi mu maaso gaabwe, naddala abo abalumiriza nti namwandu era yakola kibi. Batulage ssente ze baali basonze weeziri. Tebategeera nti omugenzi yali afudde. What
but any kind of semblance until there was mobilization of funds. Kyenva nkugamba Faruku kyandikoze kirungi ekintu kino kiwunzika ng'oleesa omukyalo oli Namayanja ow'Ebungereza omukyalo oyo gwe guba omusumaali ogusembayo mu ssanduuko eno kuba tukitegedde bulungi nnyo oli the so-called mwannyina yayita manyina oli we yasula. That alone should tell you exactly the relationship they had. Nkitegeera Wales wala nnyo ku London, but even then the fact that muli ku ggwanga at least yandibadde amanyi oli we wasula, at least address ng'agirina ne address yali tagirina. Nina ekirala kye neetaaga okumanya nti their relationship teyali nnungi. Okiraba kati yonna yajja kuvaayo akuba Namwandu amagye amavundu. I won't be surprised. Okiraba Namwandu ayinza okuba ng'alina ebisuubyo bye ng'omuntu naye baali bafunye empeta. We have to listen to her. Baali bampeta. Yes, mama w'omugenzi ali mu bulumi kitegerekeka naye family zikola kinene nnyo okuleetawo embeera bweti ne bamaliriza nga for example kati ng'omugenzi baamuwunzika towards Namwandu. Otherwise Namwandu yandibadde ajja n'abadependingako so much if they were at their good behavior, if they had their act together. But they didn't. So ne bayindinga apo ng'omugenzi bamuwunzise towards Namwandu. So bonna abablaminga Namwandu mussaamu emotions zammwe mulemye okugetinga into the context of ekintu kino. Okiwulira? Mulemye okugetinga into the context of ekintu kino. Ennyumba eyo n'ekirala Faruku, ennyumba eyo omugenzi yagizimbira bbanga ki? Kyanza yagizimbira ebbanga lyawera. Not because he didn't have the money, but because yaweerezanga sente nga sente bazirya. Faruku fena bitutuuseeko. Naye ate kinneewuunyisa omuntu ali e Bulaaya engeri gy'alaba ebintu bino. It's so interesting. Bwe kituuka okufa ebyo birala nnyo. Gundi fena tulina disappointments at different levels. Naye nsonyiwa okwanvuya audio nyo naye ng'ekyo ekyamazima omukyalo oli Namayanja y'alina okuwunzika ekintu kino. Sente ziruddawa kati balowooza nti oli yamulekera kavu wa sente naye nga yamulekera ziruwa bakugamba nti oli yayitakola kati ziwa ezo zeyalekera Namwandu. Kati amalindizi bayitaaga ennyumba gye baagala. Bw'owulira ebibuuzo bye bamubuuza okusinziirako nakola kirungi Namwandu ajja buli ebintu ebyo byonna biriko evidence at least majority. Good on you Momo, good on you. God forbid if you didn't have all the evidence that you have. Oh my God, if Namwandu bamujudginga now the way they are, you can imagine singa teyali now even a single evidence. Bandimulumiza nti yamutta. Nze gana akasooka okuwulira ebintu bino nalowooza nti Namwandu tabanga yamuwa obutwa, slow killing poison, oli n'atuuka eri n'afa. But when we got into the depth of this conversation, gundi amayengo gakyuka tugamba family teyali nnungi kuba twasooka ntuwa sympathy family nga tetunawuliriza Namwandu. Okiwulira? Naye tumala okuwuliriza family ntulowooza family maybe they have their act together. Kumbe wapi? Nabo banoonyeja sympathy. Era Namwandu yatugambye bino ebintu byatandikira ku Faruku tuddeyo ku gataliiko nfuufu gye byatandikira. Okiwulira? So Faruku ekintu kino kiwunzika bulungi. Mukyala Namayanja era ndani kasuubira anakkiriza okujja mu kamera. Ffe ng'abakristaayo Bayibuli egamba omukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omukazi omusirisusiru ajaabya n'emikono gye ye. Kyendabye omukazi ono yajja kumenyaamenya. Omukazi ono teyalina mukwano eri mwami ono kubanga omukyala yenna nga oyagala omwami wo oba oyagala waakiri obeere ng'olinayo ku mikwano gy'omufamire y'omwami.
naye enjogera gyayogeramu yokka olabira ddala omuntu eyajja n'obumalirivu obw'okusaanyaawo, eyajja n'obumalirivu obw'okwefunza, eyajja n'obumalirivu okuyuzayuza famire eno. Omwami Siganya abaami boogera, naffe tuli bafumbo, abaami Siganya boogera ebibaluma oba bye bayitamu. Naye ate ekisinga obukulu mu byonna ng'omukyala olina kuzzaawo omuntu ono n'enkolagana gy'alina n'abantu be. Naye emyaka 5 gy'omaze n'omuntu tegikuwa maanyi nga tumuzaliddeyo na mwana yadde omu, kutandika kulwanira mulambo gwe n'ogwokya nga teweebuuziza ku bafamire, n'ogattako n'okuwamba ebintu bye. Abiwamba abiteekemu ki, abiwamba ateekemu baana ki, ateekemu ki. Myaka 5 bwe giti omukazi oyo yandifunye ensonyi. Nze Faaruku nva waggulu nga nteesa omukyalo oyo yandikutte ennyumba eyo, ba property zonna omwami z'alina oba omukyalo oyo z'amanyiko, ne batunda ne bafuna ensimbi n'atwalako ebitundu 4, famire n'agiwa ebitundu 6, kubanga ebintu bino naye yasanga biwedde, yasanga bikoleddwa. Ettaka bafamire bwe baaligula, ennyumba bwe baagitandika, kale baba bazimba bite tuganye ekyekyo, naye banga balina kye baakola. Yandikutte sente zadde za maama w'omwana, kubanga lino liryali essubi lya maama lyokka. Kubanga yeefuula nti abadde amanyi nnyo Nkurunziza mbu amumanyidde emyaka 5. Bw'oba obadde ng'oli mu long distance relationship for 5 years, you don't count 5 years. Because the fact is nti omuntu oyo gw'olinayo mu long distance relationship abasinga obungi akomawo mu mwaka mulundi gumu. Ate ogwo mulundi gw'aba akomyewo ogumu ekinene ennyo amala e Kampala wiiki 4. Oba okitegeera? Amala e Kampala wiiki 4. Kati gye myaka 5 gy'agamba nti abadde amumanyidde, yali abaddeko naye mu nnyumba emisana n'ekirondoowoza ekinene ennyo myezi 5. Kati tasobola kuŋŋamba era tasobola tulimba mbu abadde amanyi nnyo n'omusajja okusinga nnyina amuzaala. Oba okitegeera? Abadde tamumanyi kuba tabeera nkokko naye. Mwaka mulamba ne guggwako nti muli mu nnyumba under one roof. Omanyi how someone handles conflicts, omanyi how someone behaves when they drink, omanyi toyina ky'omanyi, you have no idea. Kuba tobeera nkokko naye wamu. I was in a long distance relationship. I've known my husband since 2014. We got married 2017. We have not been blessed to have kids yet. Omwami wange angamba wano buli ssaawa angamba, oh, if I die I just want it to be cremated. Naye katugeze ekibi kigwana wala nti afudde kati kuba my mother-in-law is still around. Nangamba okimanyi? Namugamba nambuuza, okay, kiki ekiddako, what are we going to do? Ne mubuli oli kye yaŋŋamba, maama we n'ansaba n'aŋŋamba, I'm just saying, n'aŋŋamba mbadde ŋŋamba nti oba twali muzizzaayo ewaka ne tumuziike. Of course I'll consider her kuba yamuzaala. Oba okitegeera? Nze siyinza kwagala mutabani we okusinga nnyina bw'amwagala. I don't care what people say. You cannot love someone more than how their mother loves them. I don't care who you are. Nkujjako ng'omuntu omwana abamurepinga, but you don't. Of course I'll consider her. Kubanga yabeera maama w'oli omwana, naye omukazi ono alina omutima omubi. I've never seen someone as evil as this woman. Mayanja himself, w'otunula story ya Mayanja bulungi, yali muntu abadde atasobola kubeera n'abantu. First of all, sooka otunule, ogenda otya okufiira mu nyumba? Do you think you cannot make even one friend really in life? Oli ensi engwira. Tosobola wadde okubeera n'omukwano gwo gumu wakiri wadde omuntu omu. Obuzibu bubadde ku Mayanja. Omanyi ffe abasajja wanaaba nga tukuze ebyo ebintu by'otunulamu n'amaka agolaba amaka agamenyeka gava kufa abasajja. Gwe omusajja olina okulaba engeri gy'ozanyamu famire ng'ofunye ssente, okubanga bonna togenda basatisfyinga lumu, tojja basatisfyinga. Kyobola ebiseera ebisinga ffe abafunyemu tusika baganda baffe.
tusika abaganda baffe ne tulema baleme otubeeramu buzibu in the future. Kati Mayanja ye teyakirabye ekyo, ye yabeera bubeezi awo nga nze nkubulira just okwogera bwogezi n'omugamba omuntu no dressing a family nogamba maama muganda wange ebintu tebitambula bulungi naye nga kutulyeko akatono kenfunye naye nga ebintu tebitambula bulungi eyo family esobola kutegeera bulungi. Naye kati Mayanja ye n'abisirika sirabayo ensonga, sirabayo ekintu kyamaanyi nnyo mbu oyo momo bwayoza mbu oyo bamukola bubi just okutunda rangi byokka byempulidde mu Mayanja abantu be bamukola bubi ekiki kibi nnyo. Tebagenda ne bamuloga wesinga bagenda ne bamuloga bana bamukola biki ebyo. You imagine abantu be bali bagezaako kola ki okumufunira n'omukazi. Kati abo be bantu babi kweli really? No. Oyo Mayanja was a problem. Kale wane Bungereza bwe batikka omufu kale katugambe obaanoza n'awalala nga batikka omufu ku gundi bamuteekako ku box ekigambo nti goods of no value. Amazima gennyini ekintu ekyo kibeera goods of no value eyo gwe kitakwatako. And that's what happened to Momo. Momo atulaga nti yalina okwagala kungi eri omusajja we. Naye toyinza kubeera nakwagala eri omusajja n'otoyagala muziikako woona osobola muteerako kimuli. N'ogamba kabayoke bibeereyo kibi kigwana wala. Booke basuule eyo. Omusajja gwalaga ku TV nti alina laavu nnyingi nnyo. Tekisoboka. Tamulinaamu vali kuba tamulinaamu mwana n'omu. Ayinza okuba nga baali ku ddiiru yaabwe nga mbaga yali yakimpatiira nga biri bye baayogera nga ye byali byakugoba mpapula wano babawasa bulijjo ne bawasa abantu nti nkusasule zino onkole ki ompe empapula mpase empapula yinza okuba yali ddiiru yaabwe bambi neeyiika kati ye n'olwokuba ddiiru yali eyiise n'okumuziika baziike eyo ekintu kuba ssente aba yazimusasula dda abantu babawasiza wano nga babawasa bya mpapula oli afuna empapula naye nga tamwagala si mukazi we si musajja we. Oba tukitegeera kati n'ennyumba guleka gwalinga musingo omusajja n'awa Momo omusingo gw'ennyumba. Kuba toyinza kuŋŋamba nti omuntu oyinza okwagala okudinayinga family access y'omulambo gwabwe. Momo alabika oluzungu lwataategedde sister wono owe Wales li yawandiika mu baluwa. Sister we Wales yali awanika it's like yali agamba I surrender Namwandu tatukkiriza kukola ku byamufu. Tekitegeeza nti yabivaamu buvi. No, she just surrendered okusinziira ku miziziko Namwandu gye yateekawo okukola ku by'okuleeta omulambo. Singa Namwandu teyateekawo miziziko family sirowooza nti yali ejja kubulwa ssente ezijja okuleeta omufu waabwe. Okuleeta omufu Uganda ssente ntono nnyo okusinga okumuziika wano. Ate bw'aba yali ku mmwanyi wano babaziika bulijjo oba babookya ababadde ku benefit gye tuyite mmwanyi bakola ki ne gavumenti nebaziikira bwereere. Assalamu alaikum, amannya nze Aisha Farouk we bayikuweereza. Nja kwebaza Momo olw'okwagala ennyo omwami we n'okutulaga nti ye ali so perfect in everything. Momo oli muzadde tomanyi bulumi maama bw'ayitamu. Mayanja ne bwe yandibaddewo maama we n'akera ku makya ge n'afa mu bulamu bwe bwonna teyandigambye nti amanya ga maama gakyuka. Maama asigala maama atali omu tazikawo omusajja azikawo. Saawa zino oli Namwandu bugenda kukya nga tukyagana kuyita Namwandu Mayanja. Obufumbo bubeera bwa contract. Maama abeera maama. Okabizza nnyo omukyalo oyo. Sisuubira nti waliwo omuntu yenna yandiyagadde okulaba mukadde we ng'akaaba amaziga. Newankubadde wasangawo wakati awo nga waliwo scandals zaabwe, misunderstandings, walina kubagatta. Nyabambi Irene nga ndi wano e California mu USA. Njagala kuwabulamu mu Momo nti Momo omusajja omusanga n'ebintu bye. Amateeka gagamba omuntu bw'oba omusanze n'ebintu bye tebibeera bibyo.
bibeera byaki, bibeera bibye era bibeera bya famire mu mateeka. Ekintu ky'okoze n'omusajja n'oyingira mu nnyumba ne mukikola mwembi, ng'ennyumba tewagisangawo era wasanga talina kibanja oba talina ttaka, awo mubeera nga bagiyita common law. Awo amateeka gabeera gakuwa okubeera nti okwasaganya ebintu by'omugenzi. Naye as we stand right now, ennyumba tolinaamu mwana, tolinaamu kintu kyonna, yadde embuzi yadde enkoko. Mbadde nsaba busabi, kwata ebintu by'omugenzi bwe biba nga bye baagala, obikwate obiddize maama w'omulenzi. Wamulemesa okuziika mutabani we. Mbadde nsaba osome bulungi Oluzungu. Mbadde nsaba musome bulungi Oluzungu olwawandiikibwa, era mulina okutegeera amateeka agafuga eno e Bulaaya. Omuntu sisita w'oyo omugenzi ebbaluwa gye yawandiika, bw'aba nga tafunye right consent, tasobola kukwasaganya bintu bya mugenzi. Omugenzi omukyala yali alina okufuna right consent nga ali UK, yali alina okufuna right consent. Era omuntu bw'afa wano, kabiri ng'afudde wano mu Amerika, bwe tuba tetufunye lukusa okuva ewaabe w'omuntu, omuntu abeerayo, gavumenti yeemanya kyemukolera, ne bwe tuba nga tumumanyi. Bwe watabeerawo consent, written consent, affidavit of support, it is called affidavit of support. Kikolebwa n'abalooya ne kistampingibwako ne stampu ng'eva ewa notary, ng'ewa abantu omuntu gy'afiiridde olukusa okusobola okukwasaganya okuziika oba okuweereza omuntu okumuzza ku butaka e Uganda. Kati bwe waba nga tewaliwo consent letter, omuntu oyo tetusobola mukwatako. Ne bwe mba nga nabadde mujjanjaba nga ali mu ddwaliro, bwe baba tebannampa lukusa lwonna nti tukuwadde olukusa, tuwadde gundi olukusa akwasaganye ebintu by'okuleeta omuntu oyo oba eby'okumuziika, tebajja kunzikiriza mukwatako. Olukutuka bamutwala gye bamutwala. Ate coroner's office, it is just a place where gye ba examining omuntu afudde ki era abadde ate. It's not the mortuary. Olamusizaako mukolo Sakozi, sinzidde wano e Jordan. Story ya maama ne mmomo yonna nzize ngigoberera, n'eya muganda wa Mayanja. Naye abantu mmomo mu bakyala abazira muzira nnyo, era yakyatukwatidde bandera noza mu Uganda yonna mu bakyala abazira. Omukyala oyo muzira ku myaka gye ne gy'alina. Omukyala oyo muzira. Bantu bamujajinze, abantu bakola. Naye maama wano okugamba nti yaddukidde mu baamawulire ng'ebbanga liyiseewo kuva mutabani we yamugambibwa nti yafa. Lwaki waliwo yafiira si we yaddukira mu baamawulire? Ssente zitulemye, nye tubadde tusaba ku bannayuganda abali eyo mutuyambe tulabe nga tuzza omulambo. Ssaawa zino Namwandu mumaze okumunyigiza, omanyi bw'onyigiriza ennyindo etonnya omusaayi, kati Namwandu bamunyigiriza mpaka naye kye yakola kyekyamuli ku mutima, kyekyamuli ku mutima. Ng'awulira nga famire yonna emukeesi, famire baneetu, waliyo famire abantu nga ba mitima mibi, nga abaana baabwe babafuula kyattunzi. Kati omukyalo ono bo baasalawo nti alina otuddiza omulambo bona, kati mutabani waabwe ne bamufuula nti omukyalo ono tujja mukolako kyonna kye tumukoze, okulaba nti ne byonna bye baakolerera bifa. Nze bampita Patricia bamulangirwa, ndi mukyala Munyarwanda, ndi eno Australia. Ndi mukazi mukulu, nina abaana n'abukyukulu.
era ntera nakufumbiza bujukuru bannange ffe tuli ba Africa we have our cultures. It says that if someone can't give respect her or his culture, is nobody. If we are not going to respect our culture as Africans, then we are not Africans, and we are not going to be Westerns. So we will be nobody then. As Africans, we tetwocha abantu baffe bwe baba nga bafudde. That's one. Second, like Ugandans people, I know that you have a strong culture. Oba kiteekwa anyway, according where mbadde okutuusa abantu baabwe bwe bamaze okuva mu bulamu ku bantu baabwe. Omukyalo oyo, yes, ayina okubanga ali mu mateeka. That is okay. But to say that the way it is, our culture is above of any laws, because we get these cultures from our ancestors. Nothing, nobody, we have to allow to change it. It's a big mistakes, this lady, which she did. If we are not going to fight for our cultures, then we are going to be who? Nze mutwaliza wambwe kiba nti mugenzi Mayanja yasalaba muziike UK. Ezo wishes ze bwatu babaalamye era bamuleke kuba obulamu bwali bubi. Omwana bw'omuzaala n'akula, family zaffe zitwisa mu bintu bingi oluusi ne maama wakuzaala n'akuvaamu ne kitaawo ku lw'abaganda bo, ogenda okwesanga ng'ofuuse saddaaka eya family yonna, nga buli ogezaako okwekubira enduulu ate kati gw'oba ofuuse omubi. Era time neetuuka ne weekutula ku family. Abantu gye bali abatambudde ne bagenda mu mawanga amalala. Nze nina abantu emmanyi amaze emyaka egiswa mu 20-30 nga taddanga Uganda, nenga nnyina gyali ne kitaawe gyali ne baganda be, naye nga be bamuviirako eyo embeera. Kati ono mmomu alina obulumi nti baalwanyiso family y'omugenzi yanyigiriza omugenzi ng'akyali mulamu, ne wano mu kufa era bakyakiriko. Kuba tebalina kiraga kyonna nti bali bafuddeyo ko ku bulamu bw'omugenzi. N'ebbanga lyamala mu Uganda nga oluusi abula n'abeera yekka n'aba mu depression, teriyo kabonero ke balaga nti bali bafuddeeku n'okumunoonyako obunoonya. Era n'ezo wiikisi 3 mmomu zaagamba nti zeyanoonyezaamu bbaawe. Olaba nti terina omu wa family yali amanyi nti nno mu wiikisi 3 mutabani waabwe muganda waabwe tali aveere bw'abuze. Kuba ng'abantu abafaayo oyo muganda woyo gwabuuza like yali mu kiteje ba Steven bonna kabeere maama omwana wo n'abeera e Bulaaya n'abula weeks 3, naye n'obanga mu weeks 3 ezo temusobodde kumanya nga family yonna bwe sakozi kyebuuze. Weeks 3 z'ennaku 21 enkoko emaamira amagi n'egalula mu weeks 3, 21 days, almost mwezi mulamba. Ekitegeeza nti no communication wakati wa family y'omugenzi Mayanja tiyaliwo, nga enkolagana teriwo, ebikulaga bulazi. Era ne bwe yatuuka okufa olaba nti era omukyala still yasigala agezaako okunoonya, era ne mukubika era babikira mukyala, nga kitegeeza nti omugenzi yali talina nkwatagana n'enkolagana wakati we n'abafamily ye, kuba mikwano gye egimu emitono gyali badde already egire UK gina contacts za family ya Mayanja oba baganda be oba nnyina, ekitaaliwo. Mbadde ngoberera ensonga za omugenzi Mayanja ne family ye ne mukyala we. Omukyala nze nkusinziira bwannyonnyola ne bendaba, I think omukyala ono yali genuinely in love with Mayanja, ate ne Mayanja alabika yamwagala era n'amwesiga. Kakati omuntu waba afudde ng'ate mubadde n'omukwano ogwa nnamaddala, the least you can do is okutuukiriza ebiraamo bye, okutuukiriza ebyo yayagala. Yes, whereas omukyala yayagala otuukiriza ekya Mayanja, naye ate kusinziira mu mboozi ye yagezaako nnyo contactinga family ne bagamba bannange
Mayanja afudde tukole tutya tuzze omulambo. Family negamba ffe tetulina ssente olw'okuba family eyo yali erowooza nti essente z'amayanja zonna ono omukyala yaziina so yalina okukozesa ssente ezo basobole okuzza amayanja bwe babanga dati ze baali baagala okumuzza. Ekyokubiri waliwo abantu babadde bagamba nti maama abadde n'ekyapa ebbanga eryo lyonna yandibadde yakitunda omukyala awaayiriza. Yes, maama abadde n'ekyapa for all that long. Naye ayinza okuba nga ekigendererwa kye si kyakutunda kyapa, si kyakutunda nnyumba, naye ng'ekigendererwa kye kyakubeera na nnyumba eyo ng'eri mu family nga maama tebaayagala an intruder. So they just didn't want an intruder in their family because baalaba nti intruder agenda bajjako obwannannyini, agenda bajjako obuyinza. Era kati bwe kiri. So n'ekirala omukyalo ono okutuuka okwokya okuba nti Mayanja bamwokyezza, simanyi either ayinza okuba nga yakikozesa mu busungu olw'embeera gye baamuyisaamu bafamire oba nga yali talina any other alternative kuba bayinza okuba bamu options naye nga tebamunnyonnyodde because wano abantu ba wano be bakunnyonnyola they give you the cheaper option. Ye ekisooka obbakolera and they can convince you to take what is going to work for them. Kati gwe n'otwala ekyo. Mpulidde abantu bangi wano nga boogera Mayanja tubadde tumumanyi tasobola kukola ekyo. Abamu bagamba ndowooza mbu Mayanja yesu obadde omumanyi tumulaba ku street naye obadde omumanyi ebyomunda, obadde omanyi nti alina omukyala, obadde omanyi nti alina ekyapa, alina ennyumba. So bino abantu befoogera olw'okuba nti babadde bamumanyi kuba mulaba ku street banywa naye omwenge. Si kitegeeza nti obuntu bw'omulaba nnyo n'omulaba nti oba omumanyi nnyo. No, oba omanyi muntu oba olaba face naye nga ebiri munda tobimanyi kuba singa babadde bamumanyi nnyo nti bamanyi n'ebyomunda Mayanja teyandituuse kufa n'amaliriza ebbanga ddene nga teri agenze mulambulako okubuuza eyi bannange omusajja ali atya. So omukyala yes ekintu ky'okwokya omuntu kitiisa kubanga mu culture yaffe tekiriiyo tetukimanyidde naye ate ayinza okuba nga yakikozesa mu busungu oba nga she didn't have any other alternative. Mwami Faluku nkulamusizza amannya nze Zaawedde. Nze nsokutesa ku nsonga ya mukuba kyeyoyo. Oli ni mukwano nkusaasira naye Mukama nsaba akugumye. Banaye nze naliko ku siini ndiweeyo kireka. Naliko ku siini naye bannange famire eyo oba erimu ki Morini simumanyi naye tamanyi naye bannange famire ffe tetwalaba bali tebali ku mbeera ya kufiirwa muntu, maama tali ku mbeera ya kufiirwa muntu, obwo obuziga bwali bukwekaaya bya kirogo. Mukyala gwe olina mulogo nnyo, omwana waafa atya bakubikidde mwana wo okiguddeko tokimanyi mu kifo ky'okkabira omwana wo nojja mu kubuuza kyapa. Bannange ffe twalaba amawano kuli ku kyalo, bannange ffe twalaba amawano. Bannange muli babi nnyo famire muyiga okukola bannange ensi muyiga okukola. Morini waba yasalawo bw'atyo nga kye yasalawo bw'atyo yasalawo kuba yalemererwa famire teyali nnungi, famire si nnungi ate mwami waba yamugamba Morini teyandikoze ku bwagazi bwe yalina ku mwami we teyandisazeewo ku kwokya mwami we nga mwami we si ye yamugamba. Era ebyo ebyafa babiveeko abantu abo babize ffe tuli baneiba ku kyalo. Naye nga nze kyembabuulira kye nnawulirako abantu ba famire eyo babi nnyo. Abantu ba famire eyo babi nnyo. Omukazi afiiriddwa omwana otuuka otya n'ogenda mu maka omwana wo gy'abadde abeera gy'afiiridde n'otandika okwekalakaasa. Gwe maama w'omwana afiiriddwa omwana. N'ekyokusooka nze eyo puroguraamu
mbadde mpuliriza ebintu ebyo okuva lwe byatandika naye omukazi oyo omukulu mukadde naye muyaaye talina magezi ayagala bintu ye bwe babanga momo yagaana okuleeta mayiti lwaki tebaatula ne bateesa mu kifo ky'okukaaya n'obukaayanya ne bajja ne bayomba kubanga baagala bintu omululu gw'ensimbi alema okwesiba ku mpapula gyazesibako nnyo biki mu nsi muno teri mukazi alifirwa bakikago bagenda kutuula naye nze nalina nga abekika mukulu sakozi nalina abekika bangi kubanga twali kuyika bbiri n'ekitundu nga nnima emmere ne mbawa ne bava mu ndeeba ne bava enamajjana nkumbi ne bava buli omu gyavudde ne bajja ne balona emmere omuwala oyo yennyini waliwo omuwala oyo omukulu muwala we baba amusiba abana abatabuliki abatta abapoliisi oba wabategeera babasiba emmere nga baginona wange buli kimu naye nze bwe nagwa mu matigga tewalina muntu n'omu yantunulako okitegedde naye ngenda okutegeeza maama Katonda nga bw'amwazisa obulamu ng'akyali mulamu ajja kuba n'emirembe kubanga nze omwami wange yandeka bunamwaya nenvaayo nenze wazana mu muzigo kati ndi Germany Germany ngenda kuweza myaka 3 obulidde naye balisibe bandite Germany ate senzo omwani size zandite Germany Germany bwe najja nyina bye nekoledde ebyange omukyalo oyo mugambe asigaze obulamu mukyala mukozi yekolerere ajja kutambula ku comment yange ginateekayo sirowooza nti mu audio yange nateekamu nti Mayanja abadde amaze yamalanga ennaku 3 nga tanaaba nagamba nti Mayanja nga lw'omusangira nga atamidde owulidde abamanyi Mayanja bonna bakimanyi yabeeranga yeetisesemu agamwenge 24 Mayanja nga abeera atamidde ebyobunaaba n'obutanaaba sibyogerako nagamba nti ngatamiranga ne bwakusanga n'ayogera nawe otamirirawo ate n'ekyokuzisa ayogerako nti family nkimanyi mind you nagamba mmanyi Mayanja through my son I don't know his family sigimanyi nesimu ya mama sigirina era singa nali njirina nali concerned obulidde nakati nandibadde mbakubirako ne mbasaasira naye sigimanyi nze nali mmanyi Mayanja emyaka 13 yembadde ndabidde Mayanja nga mumanyi ansanga nampa respecting nga mami because of his friend era nga yaŋŋamba nti nze alibwa kireka mama wange waali yayogeranga nteeka mmange kali eyo kankaweereze ku mpuuta kawuuteko nze kye nawakanyizza omwana omuwala oyo nti Mayanja kwe kuba nti yagamba nti family yandama bannange Faruku tudde mu buntu owuliriza abantu bonna naye ye Mayanja n'abulayo ne mukwano gw'omu gwagamba nti bannange nze family yange yantama saagaana giwuliriza ne bwenfanga tebanziikanga naye yakigamba yeeka mama kati ye agamba banne nti baleete eddaama erigamba eriraga nti Mayanja yagamba bamuziike ku kika yaji alirina eddaame era naye nga bw'ayina ebigambo Mayanja bye yamugamba nti nga ye bwa claiming nti Mayanja yamugamba nti njokya ne volisuule mu nnyanja naye akirina bubeezi mu kamwa oba Mayanja yamugamba bigambo kati nabali yabagamba bigambo nti bannange nti munzikanga naye okubanga teyakyogerako of course nze ndi wano nze family yange sijigamba nti munzika kuba kati waffe tulina ebijjanga bya mirundi 2 nange nze nyini n'ettaka lyange linnagula nenze siina gwe nali mbagambye nti wenfanga munzike ku ttaka lyange oba munzike ku kijja ekiriko jjajjange oba ekiriko kitange oba ekiriko baganda bange okitegeera kubanga ffe baali batuziika mu kibuga wakati awo aweewekira batunzeewo ewulidde naye nga tulina n'ebijja ebirala naye bwegamba omuntu kyetaagisa kuba omuntu bw'obe bagamba nti omuntu bw'afa waafunikako nnyini ye ate omufu awooma okusinga eŋŋoma olaba abo abalalu boolaba ku street bwe bafa abantu baabwe balabika ne bagenda ne babaziika lwaki baba tebasobola baali tebabawa mmere oba boolaba nga bali kasasiro naye bwafa abantu be balabika ne bagenda ne bamuziika naye nga tebagamba nti nga tebaamufaako abadde awo ng'abonaabona biki naye bwafa nga bagenda ne bamuziika kati oba ne Mayanja bwe kifaanagana kakati
kyali tekyetaagisa kugamba famire nti bannange bwe nfanga munziikanga ku kijja kino kubanga olwedde balina ekijja kyabwe bonga famire. Ebyo byagamba mbuno etali greatinga ntino okuba yayokya Mayanja nti Mayanja yewiru gye yasaba sikkiriziganya naye yagamba mbuno yagamba bwe njokya onsuule mu nnyanja olwokuba ebyewaffe bantama. I don't think ekyo kituufu nga ye bwakiclaiminga. Nze personally Mayanja nali mumanyi kubanga ffe twamujjanjabanga. Mayanja nga ajja mu ddwaliro ndi musawo sijja kubuulira ddwaliro ki naye nga Mayanja twamujjanjabanga owulidde e Whittington nga Mayanja mutamiivu nga Mayanja abeera unkempt kitegeeza omuntu omukyafu ng'anywedde omwenge nga n'okusenya tasenya. Ebyo Mayanja azze kwerongoosaako ng'abadde ndowooza ajja Kampala. Abantu bulijjo babikola bw'aba ajja e Kampala neyeerongoosaako. Era oyo Momo singa yali wakujja London n'asanga Mayanja yandibadde amuddukako, yandibadde asula naye olunaku olwo lumu namala n'adduka. So aleme kwerungiya mbu omwami we byali biki. Mwami we yali kyafu, yali unkempt, omufu tebamwogerako bubi, naye Mayanja yali mutamiivu waddanga nga tomubuuza nakyanywa, nga naffe mu ddwaliro tumumanyi nga ye mutamiivu waddanga. Owulidde ebyo yeri ndowooza yeerongoosezaako bwerongooza. Definitely omuntu bw'abanga agenda out yeerongoosaako. Owulidde ekyo lwaki olaba nti all his life teyayina mukazi teyazaala na kuzaala kubanga there was nobody yali willing kubeera na musajja ali unkempt omutamiivu waddanga. So ono omukyala alabika yali agenda kukozesa byampapula ayitewo nti abasajja bwe tubaagala, omusajja nga yakwagadde obuziina bwe bwonna abusunsula, buli amuyisizza obubi akumubuulira, buli kye bamubbye akimubuulira. So Mayanja yabuulira mukazi we famire ye nga bweyimiridde, ate n'omukazi n'agyegendereza n'agiraba. Bannange tubebenkanya omukazi mumuveeko mumuleke n'obwannamwandu bwe. Obwannamwandu nga muto temulwanira bintu bya mufu kuba ne munaabirwanira nammwe mugenda bireka kuno. Eno ensi tekungulwa, tulyako makoola, tuli mu bbaasi atuuka yavaamu. Bannange muve ku bintu by'omusajja mubireke. Oba yabigamba mukazi we mumuleke, yabigamba mukazi we ekyo kyaggwa, yabimuwa mu bulamu. Mumuveeko bannange, ebigambo byemwogera mbiwulira, kwegamba ebimu mbiraba nga ebitaliimu. Ffenna we tuli wano twatuuka dda ku bwannamwandu, naye nga ebyo byonna Momo byatuuseeko tewali ate abituukamu. Abantu ba famire bakayanira ebintu okutuka obukutusi, kayanira omufu, yes, bamwokya kyaggwa. Okiwulidde? Nze omwana wange teyaŋŋambako nti agenda kwetta, era teyaŋŋambako nti ayagala kumwokya. Nakisanga Bulaaya nga baŋŋamba nti omwana wo gw'ozze okuziika bamwokya bwokya. Nze nga sikitegeera, nali fala ne ntuuka okugenda ku malaalo nti tuziika nga 5, tugenda okutuukayo nga nninda omulambo, ninda keesi, ngenda okulaba abafino beetala nga simanyi. Okiwulira? Nenda okulaba nga bakutte obucupa nga baserengeta nga banga nti maama jangu ogenda oziike konzi nga keesi sigiraba. Mbuuza abaana bengenze raba bali mikwano gye nga banga nti yalaama, nga bangamba tugende wa looya we, nga looya wangamba nti yalaama tibamwokyanga bwokya, ate omulambo gwe tebaguzzanga Uganda, tayagalayo. Naye nga tewali kye baamukola, ye ate tewali kyamukolwa. Naye ate Mayanja yalina ekyamukolebwa.
ekyamwetamya abantu be. Bannange muve ku mayanja awummule mirembe, Mukama amusonyiwe byamusobako. Mwami Faruku nkusaba onsonyiwa okujja mu kabox ko. Nze Nalongo Irene nze nkomyewo nsaasirira ddala. Naye kyenkusaba bino byonna mbikola lwa bulumi bwe mpulira ku mutima. Mayanja simumanyi. Ate ne famire yo sigirinaako kakwate ng'omukyalo oyo bw'agamba buli avaayo n'abeera ku sayidi ya Mayanja buli kimu yamanyi ansa yakyo. Babakuŋŋaanyiza ne bajja bamukube. Okipinga mikwano gye privacy tukwesiga nkusaba ogende kwaba abantu mu bifaananyi bye yakulaga bye baaliko nga bamuwasa mu butongole ng'okakasa nti ye muntu ono nga bw'agamba kazi o sisita we bwe batagatta maama oba kwegya emikwano gy'Amayanja obakwate obikke ekifaananyi kyabwe otuweeko ku ndowooza zaabwe otuweeko ku ebyo Mayanja bye yabagamba. Ekyokubiri, omukyalo ono Faruku gw'oyina endagaano gwe nga Faruku oyina endagaano ekiraamo oyina ekiraamo ekiraga nti bajja kuziika ku kijja kya kitaawo. Alyoka asaba abafamire endagaano nti Mayanja yagamba bamuziike Uganda. Omuntu okola ekiraamo okukuziika ku kijja kya kitaawo kuziika ewammwe ekyo kya buwangwa tukimanyi. Bw'aba talina kiraamo nga Mayanja amulaga nti bamuziike eyokke omukazi ono mubbi. Mugamba kye Faruku mbadde mpuliriza ebintu bya mama. Munnange eno bw'obanga obadde ku mmwanyi njagala obuuza Arafat kuba Arafat mumanyi abeera mu corridor. Gavumenti gwe kwokera bwereere n'oba wakuziika mulambo oba bali kusimulayo ki gavumenti okuziikira bwereere. Wano otwala akamwa ebbaluwa z'obadde mukwata ebbaluwa ze zabadde afunirako obuyambi na buli kimu otuuka ali nga gavumenti emanyi nti ono abadde talina mulabirira ffe tubadde tumulabirira era bakwokera bwereere bakuziikira bwereere nga ebbaluwa zo weeziri NI namba yo gibalaga kasa bateekamu NI namba yo ng'eraga nti ono omukyala abadde bw'ati ne bw'ati talina ssente ffe tubadde tumuwa ssente buli wiiki ffe tumuwa ssente ez'okulya ez'okunywa n'ez'okumusasulira ennyimba kati bakwokera bwereere tebakwokera wadde ennusu. Omuwala oyo atuwa erisiiti gundi eby'ebulaaya si by'ebyobulimba agikuwe ogende ku Google oteekemu gundi eyo gyagize weneeba feeke era bajja kugamba nti feeke. Weneeba feeke era ojja kumanya nti feeke risiiti z'alina bajja musuula mu bubi ayinayo abantu abamufunira oyo omusajja. Faruku ndi mukazi musiraamu soogeza bukyayi momo simumanyi ne famire sigimanyi okujjako omufuna ali mumanyi naye abamuwa amagezi bamuwa ga bwereere ajja kujjayo eby'obulimba. Kakati nga luli bwe yagamba nti omanyi nakubira poliisi essimu wakuba poliisi oyo yali agenda asula obusuuzi nga tannafuna nnyumba wali okuba poliisi ya mu kitundu ki. Ate wano kuddamu obulungi Faruku ng'onoonya omuntu yenna sooka NI namba kuba olugiteekamu bamanyi omuntu gw'oyogerako ne waasula na buli kimu owulidde. Naye omuwala by'alimba. Ezo ze zibadde endowooza z'abantu ku nsonga eno.